ekiri e Burundi kitokota si kisaanikire oluvannyuma lw'ejjo okulangirira nga bwe lijja obwesige mu kulembeze w'eggwanga Pierre Nkurunziza wakati mu kanyolegana akagenda mu maaso mu ggwanga eryo oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okwagala okweyongeza ekisanja. Munnamagye General Godefroid Niyombale ategeezezza bannamawulire nti mu kiseera kino bamaze okulonda akakiiko ka bannamagye ak'okugira nga katambuza emirimu gy'eggwanga. Bino ebijjidde ng'omukulembeze Pierre Nkurunziza ali ku mulirwano mu ggwanga lya Tanzania okwogerezeganya ku nteekateeka y'okwagala okwesimbawo ku kisanja ekyokusatu bannansi kye bagamba tikimenya mateeka. Okulwanagana mu ggwanga lino kubadde kukyagenda mu maaso ng'enkya ya leero poliisi ewaliriziddwa okkuba omukka ogubalagala n'amasasi mu bantu abadde beekalakaasa nga bawakanya eky'omukulembeze w'eggwanga okwagala okweremeza mu buyinza. Gye buvuddeko kkooti yasalawo nti Nkurunziza waddembe okwesimbawo ku kisanja ekirala wabula abantu ab'enjawulo omuli ne bannaddiini tebakkiriziganya nakyo nga bagamba nti kityoboola ssemateeka w'eggwanga alagira omukulembeze yenna okukoma ku bisanja bibiri. Bannansi babadde basuubira okulonda omukulembeze w'eggwanga mu mwezi gw'Omukaaga.